Newspack channel koliwa wale kwantino oje kumideko manji genkuletede katubere ngate tugatandikirawo mu speed ey'ekitalo munnange olunaku olweggulo nga lwaki Lubowa omuzanyi wa firimu munnange director tebamukolera akabaga akamazaalibwage wandabidde abaana naddala aba aromatic munnange nga bali mu kuba ntino bayozayoza boosi waabwe okutuuka ate ku mazaalibwa ago bamukoledde n'akabaga akabadde akalungi ennyo nga ne Misa Kisemakula munnange yabaddewo nnyo kaakati firimu we yajjidde oba we yanyumidde we wano nga Florence Nampijja munnange agenze okufuuwa birthday boy ate era ng'agenze n'okufuuwa Misa Kisemakula ne bamugamba nno olina okunywegera birthday boy nga tamuwa kafuba nga oli mukulabaawo munnange bwe katyo ate akabaga akamazaalibwa ga Ahmed Lubowa bwe katambudde bwe bityo nate webiri erudda eyo kkiriza tubeere nga tweyongerayo Stacia Mayanja yakyekoze munnange ku konsati ya Sophie Natongo nga woli mukulaba awo yabadde smart nnyo nga woli mukulaba mu kavidiyo ako munnange era n'abajjukiza nti naye ayinayo konsati naye nga yatemye bulungi dansi era nga yasanyusizza ate abawagizi ababadde bazze okuwagira Sophie Natongo. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Katubere nga tweyongerayo banaye Kasuku n'Olugambo tebatingana. Yafuddeyo n'abeera ng'ate ayogera ebyama bya Bruno K. Bruno K mbw alina ssente ze yafuna mu Federation kaakati Saimo yabadde amugamba oba ssente munnange yazigulamu mmotoka n'amugamba munnange Bruno K mbw alina obuyumba oba ennyumba zaali mu kuzimba sayidi z'emukono bw'ati ate Kasuku we yabotodde ebyama bya Bruno K. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Teka zogulya Bruno K motoka watadde emitwala 5. Enda muwadde emitwala 5 my blazer. Bruno K abadavuga akamotoka batugambako paso. Nti bamwase nene olugambo luli mu ggwanga nti yomu ku bayimbi abafuna sente ku Federation n'agula emmotoka kyali kya Bruno yagula mmotoka. Bruno K ina rentals ze zabadde azimba. Sente ze gyabadde ng'azizzeeyo era ne zino teweewunya ng'azitaddeyo ziri eyo mukono ayina rentals ze ziringa oba 10 zabadde azimba era ebiseera ebyo zibadde zimusumbuwa so ezimu ku ssente ze yafuna yazikwata n'aziteeka eyo naga kansoke mmale buno obuyumba bwange wapangisa noza buli kisenge ddiiro oba bisenge bibiri ddiiro nakuba yali ayize yalinyonyolako awo nanga nti kati buli kamuba enkasaba emitwalo 5 omwezi gugenda okugwako nga ninawo miliyoni zange mmeka 5. That's what he said. Naye sizirabangako no majeziri but he has been consistent with that conversation. Omwa sente ogenola walo ne obera naye abomusenyu ne bamukubira. I don't know. So, you know. Naye akyuseemu afune emmotoka endala. Abadde awangaddeko na. Afune emmotoka endala. Akyuse. Kiriza tubeere ng'ate tweyongerayo Bad Black. Bad Black munange yabadde ku live ya Bruno K ey'ekiboozibozi n'abeera ng'ate ajjayo listi. Listi y'abayimbi mbu. Bw'aba mutundula vanira kitegeera nno tugenda kubeera ng'ate tukuwa akatambi. Akkiriza tubeere ng'ate amawulire gano nago tugakuwa. Okay, Mama Jana, truth or dare? Dare. I dare you to tell me the 3 male celebrities in Uganda. Okay. I dare you to tell me 2 or one male musician you've ever dated with. Bebe Cool. Which year? It was 2011.
2011 then in Elabadaba. Now, Jonah, it is your turn to ask us. You know, mulala aliwe yayina bonto yaberanga mu group y'abannavio yayimbanga ekibuga. Ani yali mu group y'abannavio mulimu Miss, mulimu oli gwe bayitanga. Yali omumpi omuddugavu. Ani oyo. Baali basatu. They were free. Mulimu omunene kati namwerabira n'omwerabira mwali yalina omutwe nga guli awo nga yeesiba bubandana. Clear cut. There's a guy who is manga banda ni Oh, you wa bontwe. Oh no, wait, oh no. Amchanga oh no. Namwerabira kubanga yali akozesa luzungu lwerere. Chimwekwana mutya. Ya jora, ayimwekwana mutya yali akozesa luzungu lokka. Yala bayali n'omuzungu waddala. Yeah, by the way. Mama jora yaka mutete kaja twalimirwa. JB. JB oyo yennyini. Yes, JB wa match to fuminya lya yabamucha JB. Naye antwalanga eyo ku buyumba bwabwe obwerubowa. Nga jankukusiza eyo. JB nga yeeyogeza oluniga. Gama walai. Hey, yo, what's up, babe? I want to see you tonight. Come on, see me. I'm going to give it to you. Okay. Naye nga alina omutwe nga gumulinga box efumba ebinyeebwa. Mama Jona. Yaga Mama Jona. Niyo omuntu gwe mpulya bayogerako yali international. Mweyagalako. Judith Hadi ne Sylvia Oli be bayagala oyo Ashawo nze samwagala. Abantu bagamba you chewed. Mama Jona. Wanji? Abantu bagamba you chewed Ashawo. Ekyalibwo ekiti bulu nonze bampita ku mukolo ku Club Rouge. Olwamukubira essimu baani alina kubira Mama John essimu bannaye mujjeewo amaalo ali ku live. Bankubira ssimu kiro bw'oba ondabye ku live toweefuula nti onfaako nnyo. Nze tebankubira ssimu kiro tebankubira ssimu ku makya nga sinnafuna essimu ku live tali kiddira mugambiddewo ŋŋenda kuwemula ekigambo noddamu n'ogikubako. Abantu tebakuba ssimu kiro tebankubira ssimu kyo tebankubira ssimu ku makya nga bba wange tannankola ka morning glory. Amaggwa awoza tebinyuma genda ku live enda ffe tukyaliwo wano. So you are still telling us subscribinga likinga leka obaka bwawo mu comment section. Ajati Namyalo tebanaba kuba nti no bamuweeza. Fred Lumbuye akyagenda mu maaso n'okuleeta jjukira nti Ajati Namyalo ye yabitandika n'alyoka agamba Fred Lumbuye leeta list kaakati. Fred Lumbuye nga omumanyi nti n'anoonyereza nnyo n'aleeta mbu munange Gravity omutujju naye yayitirayo keeyo. Aliri Pazo mbu yayitirako eyo. Jeno Salim Salempu naye yaliyitirako eyo. Listi mpanvu kiriza tubeere ng'ate tukuwa akatambi kano. Salim Sale akandona naye yalya muzaffalu yali husband yamuzalamu omwana naye yalya era okuva ku omusajja n'agamba nfunyasereko nti owaaye omusajja gw'omanyi gwe bakyusa omusaayi nga bakyusa oyo w'emmotoka naye munnange wamuwenguzi nga omanyi omuntu bwe yeekaza omukyalo ne yeekaza namuga tebikwatako nze nkola byange binyumira genda okola ebyo nzigize essimu yange omukyala bw'ati nayogera n'agenda mu famire aloopeyo naye nga gwaloopa mu kukalu wajjo tamanyi muntu musenzi oyo mutegedde awasomyewo babiri kuliko musajja mukulu eyagenze najjanjabibwa e Germany emyezi 6 n'amala n'akomawo n'azimba kyaki omutegedde message banzizigyeko n'enamba sikyaziraba naye nze njabbawo information kuliko musajja mukulu eyagenze e Germany bamujjali emyezi 6 n'akomawo n'azimba kyaki gomuyita Samu Kuteesa Kahamba naye yalya yomu ku baali embuzi ya Namyalo gwa busaba nze njadde okuleetera mpaka ku mulyango
Samu kutesa motegedde Salimu motegedde tugenze maaso political warfare zino kasitozi numbira mu bowedde tugenze ku Garrison Wabuyi gwe manyi Gravity omutujju naye yali yomo kubali embuzi Garrison Wabuyi Gravity omutujju yomo kubali embuzi tugenze ku Yasini Mukasa gwe manyi ngali bipazo naye yali embuzi bantu basobola kwegaana nawo nabana nono naye yali embuzi yoyo tugenze mu bantu aballa mu 2 omukyalo ono era yayanjula sentamu gwe yakubanga abantu ebibajjo nabaga nti omwami ono abeera mu America Boston era musajja mugagga wabula kigenda okuzuuka nga Boston maani ono sentamu tabeera nko mu America musajja musawo muganda mu bitundu by'emukono era tebamalawo bbanga ddene lwakuba yamuzalamu omwana kigenda okuzuuka nga musajja ono musajja musawo muganda era bayawukana bubi nnyo era ekyavaamu ng'okozesa state machinery kyagenda okuzuuka ng'era omwami omukyalo ono yali emabega n'akwata omusajja ono n'amusiba eruzira gyali essaawa zino ku biragiro by'omukyalo ono n'asereko Adija wene muwandiika tugenze mu maaso kuliko omukulu gwe bayita Tanura Brian naye yalya kuliko omukulu gwe bayita Buyinza ono wa PPG naye akola mu security operation oba security agency za Museveni naye yalya kuliko Haji Musa Muyingo Sebandeke ono chairman w'ekatale Mayanja zone Chikajjo wadi parish Kyengera town council Wakiso district naye yalya kati ewe yemuko kabalo eyatwala embuzi y'omukyalo oyo Kiriza tuberenga tugendako ewa Hamlove ndowooza y'omu kwabo abalabibwa ennyo ku TikTok ate era nga wogenda mu comment section bamuvuma nnyo kakati nno bw'atyo bwe yayambadde nga w'oli mu kulaba awo mu video gye tuli mu kuba nti no tukulaga bwe yabadde agenze ku concert ya Sophie Nantongo okitegeera nno wandabidde mu comment section baasabudde oli bavumye oli yagambye nti kuba mwakafaananyi nga munnange olina omuntu gw'olinda naye najja ng'ayambadde bw'atyo mbu ye yeekweka bw'atyo bwe yagambye Dark Queen bw'atyo bwe yavuddeyo n'alyoka agamba n'omulala ayitibwa bamuyita Sharifa naye yavuddeyo n'alyoka agamba nti naye yeekweka tasobola kubeera ng'amiitinga omuntu ayambadde bw'atyo ate era ne tweyongerayo mu comment section mukwano ono n'agamba nti naye lwaki atambula bw'atyo yabadde abuuza okitegedde nno kaakati omulala n'alyoka avaayo n'alyoka agamba alinga ekkutiya y'akalimbwe bannanga abaana ku TikTok basabula ate ono ye yagambye atya agambye nti kiswadde ne kyekubira essimu ekigumye kiyitewo mbwawo muka video koli mukulaba mbu yabadde yeekubidde essimu tewabadde we yabadde amukubidde mbu yeegumya ayite ku bantu kubanga babadde bamutunuulidde nnyo eyo nno ate ye Hamlove nga bamusabula ku TikTok akosa ne ku mitimbagano ezo zibamboko ezo mboko ezo zibamboko ezo mboko tufa gwana mboko subscribinga likinga leka obaka bwawo mu comment section mu mawulire amalala abannuupu nno munnange Joyce baagala nno naye tatudde abali bubi agambye nti tajja kwetonda kubanga ne kaadi ya Nuupu yagigula mu 2021 okitegeera ate mbw abadde nga asasula $5,500 nti waliwo $5,500 ze balina okusasula buli mwezi ab'ekibiina kya Nuupu abali mu paalamenti basasula $5,500 kati ezo zaabadde azisasula era babadde tebamubanja mbu waliwo n'akakadde akamu
Mbwa akakadde akamu munnange koka buli omu okuba nti naakasasula mbwera nga kagenda ku akaunti ya Solomon Kampala. Mbuka mubeezeewo mu Amerika gy'abeera bannange Joyce baagala ajjeeyo ebyama bya Nuupu mbu basasula akakadde kamu. Buli mubaka alina osasula akakadde kamu era kagenda ku akaunti ya Solomon Kampala. Bibino tukulaga screenshot munnange oyinza okugamba nti munnange twatemye mugambo abwe bityo nate webiri katudduka mu speed y'ekitalo ate tubeere nga tugenda keero. Bwe kuba kusiga bukyayi mwaba abo tuyigiriza wano singa si wammwe ye yafunye obuzibu singa museka ne mukuba n'embuutu naye lwaki tweet za Jeno Muwoozi musomako ntono alina we yagambidde nti Edi Mutwe bamusanze n'embira obutiitinga obw'abakyala mu Kiwato nga alina n'obw'omu bulago bamulekedde luguwa. Bantu mmwe naffe tunyiiga abantu baffe ne bajja bafuna ebizibu ne mubeera kuno nga musimba ebinnyo wano Alien Skin bamukwata ne bamusiba wano mwajaguza ne mukola ne pate ne bamukubira ejjinji eyo Kadingo yakula press conference namba n'awaana abaana b'e Busoga. Kati kale nga nammwe bwe mwatugamba wano nti musajja wammwe bamukubye ejjinja mu mutwe nammwe mwewummule wakatuli kati nammwe musaleeko ebirevu. Temugenda kutukola bubi ffe tubakole bulungi tetuli basiru. Obukyayi mwaba abutuyigiriza nammwe katububalage. Nga bwe musanyuka nga abalala bafunye ebizibu mwe ne mulowooza nti muli basupiria nammwe mutegeere ensi ky'ebeeyitamu. Nammwe musaleeko ebirevu. Kadinga ali mu kulya byennyanja ali mu kufumita. Tubabuuza muzzaako kyo musajja yabubabuulidde n'omuntu wammwe waali muli kuno mutabinnyo. Mukola gwakuwemula buli omu. Yani yabagamba nti Uganda yeetaaga freedom. Change kije mwetaaga. Ekyo si kye kindeese. Ekindeese lwaki Edi Mutwe yabadde n'embira mu Kiwato. Era Jeno Muwoozi am calling you're not picking nenjagala ompereze ku bifaananyi ebyo. Nga ayina embira ngizeno BDC. Nga bw'onalaba omukyala ayina embira mu Kiwato. For what? Edi Mutwe akolera mulimu ky'omukulu ogwo gumutuusa n'okumudesigninza ekiwato module eyo. Ate mu Jesiro nabagambye be mumanyira bakambwemu waliwo abamanyira kutufuula wano ekitagasa ne mututeeka mu bisolosolo mbwa mbizi na biki ke bali kukwatira ku nnyoko lolitegeera nti bomanyira bakambwe. Tetugenda kusirika busirisi ffe tubeere basiru nga mmwe bwe tufuna ebizibu mujaganya. Mamuno I don't have any sorry. Mwatankuula ntalo zammwe muzeemalire. Mubadde musuubira nti mwagala kujjako dikiteeta mwe muliise buti. Toyingiranga mazina ga nkima ng'otyo mukiro kukoonako. Bwe muba muwamba mweyita bayeekera mwatta ne Isima nga mmwe temwagala wadde okubayigiriza olunyankole. Who are you? Kati mumbuulire lwaki Edi Mutwe yabadde n'embira mu Kiwato. You fools. Gwakutedde eno okitegeera omuwala munnange atunda snacks bamuyita Ntongo. Ntongo yakiguddeko kakati ng'agende wa Mama Fiina mbusimanya ayagala kulaba Mama Fiina amuwene ku byatunda kubanga atunda daddies simanya daddies bagiya ebiweebito kati ng'abitwalidde Mama Fiina ebulenga oba teyamusangayo ng'agenda akola munnange vidiyo enkambwe ng'agiteeka ku TikTok ng'agamba bannange Mama Fiina baŋŋaanye omulaba kyokka abaddeyo bwebityo okitegeera n'abasinga nga basalira Mama Fiina omusango naye nga n'omuwala bamusalira omusango nti wabadde n'appointment okitegeera nno kaakati Mama Fiina ng'atwala mwana ku poliisi oba muwala ku poliisi omuwala tebamuggalidde emboozi kanjikuwenga yetwagifuna kaakati munanga we bamuggalira nga bamala bamuta ge mawulire amalungi naye Mama Fiina yavuddeyo n'amuwooninga twagala tusooke tubeere nga tukuwa ate audio ya Mama Fiina nga mukambwe kubanga nti kino omuwala kye yakola kyali kyonoona bizinensi ya Mama Fiina kaakati nno omuwala n'avaayo n'abeera ng'ate bambi yeetonda olw'okugenda ewa Mama Fiina ng'ate munange tali ku appointment naye ye omuwala agamba nti waliwo eyamukubira essimu n'amugamba nti no Mama Fiina amwetaaga. Kale no bwebityo ebiri ndowooza tubikunyonnyodde bulungi katubeere ng'ate tukuwa obutambi buno. Baganya omundaga njagala okimanyi okuva n'olwaliro gwe muwala gwe nti Rosette yantegeerera. Njagala okimanyi nammwe abali kuno nti Rosette yantegeerera.
oba Rosette ennyampe nze neebaza gwe nondeka temuddamu kumanyira bantu balina bagagga twatubalonda nga tumanyi nti batutegeerera wayi lwaki onyiiga nti tulabye Mama Fiina nga n'omulwadde Deeshi nze nkola buli lwa Sande Deeshi nkola buli lwa Sande ku balwadde bonna mu Uganda tulisiivinga abantu buli lwa Sande abasukka n'ekikumi nga tujjanjaba abantu nina omukyala bamuyita mukyala Maria nkoze naye emyaka 24 mbadde naye ebbanga lyonna mukyala Maria ebulenga awo yabeerawo era oyo omwala yamulabe nga yeemoola naye omulwadde newabaze n'atansanga n'alaba Maria amanya nti ndabe Mama Fiina bindi eno njikoze kwetondera Mama Fiina nsaba kunsonyiwa ogenda nga nsaalingirewe nabadde sirina kibi kyonna kye nabadde nsuubira bansonyiwa naye nange bankubidde bukubizi ssimu sirina we nnyinza bannyonnyola ne mukitegera naye oli yankubidde bukubizi ssimu nga ndagali ne Mama Fiina era nangamba ntwala ebyokuli nze nabadde simanyi nti nno nakoze kibi naye bansonyiwe nsaba kunsonyiwa sigenda kiddamu nabadde simanyi oli yankubidde essimu nangamba tuleeta ebyokuli nagenza okutunula nga simanyi bansonyiwe sigenda kiddamu aye simanyi n'omuntu gwe nsobola okunnyonnyola ensonga yange n'agitegeera nti okugenda Mama Fiina oli yasse kunkubira ssimu tewali asobola kuntegeera buli omu ali mu kukyajinga nze Mama Fiina mbadde nsaba kunsonyiwa na buli muntu gwe nakosezza bansonyiwe osanga nakikoze mu butamanyi naye kasita kitegedde bansonyiwe nsaba kisonyiwa nsaba kunsonyiwa kkiriza tubeere ng'ate tusembayo ne Jebbi munange avuddeyo ku kibozibozi ekyatambuzibwa ku mutimbagano nga bagamba nti ayina omuwala oba omukyala gwe yafunisa olubuto Jebbi mumutegedde ono atunga engoye munange kaakati avuddeyo ku mutimbagano n'abeera ng'agamba nti waliwo omugambo gwe bayinza okutemako nga toyina nagayinza kwewozaako ng'omugambo mufune nga newonoovaayo n'olyoka oyogera nga munange teri agenda kutegeera okitegeera n'omukwano katubeere nga tukuwa akatambike nze recently kankyogere ku interview kuno recently omuntu yavayo n'akola story about me waliwo ezimu ezituuka n'owulira nga kikuyinze naye n'ogamba anyway anvuma ali mu mbeera ki really kati omuntu yavayo n'akola video about me n'agamba mwami Jebbi yafunisiza omuwala olubuto omuwala gwe yafunisiza olubuto tumumanyi tulina ebifaananyi tulina audio tulina evidence yonna yonna nga mwami Jebbi kituufu yabikoze omuntu omu n'andaga vidiyo eyo neesikamu ng'omuntu nga wait a minute is there another copy of me I'm trying to show you the extent of abuse gye tu enduring ku media kuno eno naye I couldn't come out nti ne defending I can't abantu batuvuma abantu batulumba naye you cannot be in wars kati mwami Silver Kyagulanyi yaŋŋamba gwe tegeera you're on media to do what to sell not to fight wars nenjitegeera nentekawo def ya ne mukyala wange tugamba kati now all the rest is background noise as long as I'm selling as long as I'm seeing progress whenever ovumane bowayiriza so we sacrifice a lot I'm just trying to show you the effort we put in to keep these names to keep this high otherwise nange nandibadde nvayo nenkola video nonvuma nenkuvuma no runner nenwana naye I have put myself in a certain position to show you that I'm different from you I'm not attracted to your noise whatsoever. Yeah, so that is how we are. And by doing so, a certain group of people in society have loved that. Even in all this, because of that. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi walukwekumira ku Newspec channel kankusaba obeere ngo subscribinga o likinga akosa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi kwagaliza sabbiiti ennungi eri mikwano gyaffe aba Advent.